po jako akawuwo. Nga wakayita omwezi gumu gwokka oluvannyuma lw'okulondebwa eri ayiseemu ku bwa ssentebe wa disitulikiti e Kayunga Ffeffekka Sserubogo yasangibwa alengejjera ku muti ng'afudde nga n'okutuusa kati Kayunga terina ssentebe, ng'olunaku olwaleero akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu ggwanga lwe katongoza okuwandiika ssaako okusunsulamu abo bonna abeegwanyiza okudda mu ntebe eno. Mu basoose okujjayo obwanga ye Nnyanzi Majidu ng'onazze ku lulwe ng'omuntu nga mu kujja okwewandiisa onawerekeddwako omubaka omukyala owa disitulikiti eno y'e Kayunga Honorable Aida Erios Nantaba, Nakwedde Harriet owa NUP naye enkoko yagikutte mumwa, era nga bano bonna buli omu kirawera obutajuza bannakayunga singa anaaba akutte enkasi. Era nga njagala okubasuubiza tugenda kukolera wamu nga bannakayunga n'abakulembeze ffenna abalondebwa nange agenda okulondebwa ennaku z'omwezi 16 Desemba okulaba nga tutunuulira tulondoola buli nsimbi ya musolo eno ejja mu Kayunga okulabira ddala nga ekolera ddala eyo ensonga lwaki ezze ambadde mbagamba bulijjo n'okulaba nga tukwanaganya ne bannaffe ebitongole eby'enjawulo. Kamoga Jamiru ng'ono mutabani w'omugenzi Ffeffekka naye talutumiddwa mwana ng'ono agamba nti engatto ezaali eza kitaawe azigyamu bulungi okwosaako Waddimba Anthony ng'ono yawaniridde ekibiina kya Democratic Party wamu ne bandi ku bitone ng'ono naye azze ku lulwe ng'omuntu nga bonna kirabawera nkolokooto okukolera bannakayunga singa banaaba bayiseemu. Kayunga erina ebyobugagga bingi, muli ettaka, tulina ennyanja eyitaawo, mulimu ebibira, so bw'obanga tulina mukulembeze asobola kuyimirirawo ku lw'amazima n'obwenkanya ate nga DP kwe tutambulira disitulikiti yaffe nejja kutundibwa eggwewo. Ngamba nti nze nsazeewo kubeera amabega wa Nnyanzi Majidu. Nze nkakasizza nti ye muntu asaana okutwala Bugerere maaso. Ku lwa Bugerere n'abantu b'e Bugerere bonna mbasaba akalulu kamwe konna mukayire Nnyanzi. Kyokka bwabaddewo kalumanywera mu bawagizi b'abeegwanyiza entebe eno nga beezoba ne bannabyakwerinda era nga bano nga bakulembeddwamu omubaka w'essaza ly'Ebbaale Honorable Charles Tebandeke balaze bwe bati obutali bumativu bwabwe eri ab'ebyokwerinda. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Pobukenya annyonnyodde olunaku olusoose nga bwe lutambudde mu nteekateeka eno. So tiimu ziyitamu zikola okwekenneenya okulagibwa mu mateeka gaffe okulaba nti nno ebintu bye batuwadde byebyo bibasobozesa okwesimbawo. Oluvannyuma nga tumaze okukakasa nti buli kituweereddwa kyekyo kituukiriza ebyetaagisa tujja kuba tulangirira oyo abituukiriza nga tumulangirira nga candidate n'omulala nga bana bakoze. Mukibi cameraman yakusakidde eggulire lino okula ABS television.